manya ensonga lwaki ebizinga by'e Ssese bikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo kw'oli enkya koogwa nako kantandike na lulimi Lusese, era Abassese bagamba nti munnange ssemuguta gwa mbogo gwalema abawaddi n'abambaddi. Ebigambo ebyo byenkugambye, byenkukalaatidde, byenkukuutidde, byenfumudde, bigambo bya Lusese, naye nze kaŋŋambe nti mpaapaalidde mu bbanga ng'omukaŋŋanka ogulidde olubugumulo oluliira lw'ekyanda, era ŋŋenda kutungira ku luwuzi anti ezitali ntunge ziwubira. Bannange ekigenda busa ekinaatema tekirwa kuzinga kawuuwo, ne nnamunkaŋŋaana atabala talwa kusimba ffumu, ate baabo bajja obwabwe baalekanga nsanso, naye jjukira nnyo nti eyakisimba ekitooke tazinyisa kireka. Manya ensonga lwaki ebizinga by'e Ssese bikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo ebizinga by'e Ssese bino bikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda ng'era we ŋŋenda okutegeeza. Okusookera ddala enkejje ezaayalulanga abaana wano mu Buganda munnange zaayitibwanga ez'emazinga, era enkejje ezo zaavanga mu bizinga by'e Ssese, ate era mu bizinga by'e Ssese emyaka egyedda munnange baasooloozangayo enkejje era ng'omusolo ogwagendanga embuga, kubanga enkejje kyabanga kya ttuuzi nnyo wano mu Buganda, anti ze zaayalulanga abaana ba Buganda, era enkejje ezo kwe kwava n'enjogera egamba nti eyakwalula esiridde. Bassebo ne bannyabo ebizinga by'e Ssese bino tebiggwa malojja, era njagala otuuze lukugunyu ng'era oli ayina kyasuubira, nandiki otuuze lukugunyu nga mmese ennenzi, nkulojjera ebizinga by'e Ssese engeri gye biri amakula ddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebizinga bino eby'e Ssese okunoonyereza kwange kulaga munnange biri ebizinga ebiwerera ddala 84, naye ebizinga ebiwerera ddala 52 mwana wattu kwe kuli abantu, ng'ebizinga ebisigadde osangako ebintu ng'emisota gyokka, n'osangako ebintu nga ebinyonyi byokka. Waliyo ekizinga ekitagendako mukazi, waliwo ekizinga ekitagendako ndiga, waliwo ekizinga ekitagendwako mugole, waliwo ekizinga ekitagendako ate munnange ate impafu, n'ebizinga ebirala kafukunya akagula mukono ebisangibwa mu ssaza ly'e Ssese. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ebizinga bino eby'e Ssese munnange amaanyi agalwanirira Buganda gava mu bizinga by'e Ssese, anti balubaale naddala ab'amaanyi bava mu bizinga by'e Ssese. Gamba nga Lubaale Nagadi Enkumba yava mu bizinga by'e Ssese, bw'atyo n'asengaawo Enkumba, era bw'atyo munnange n'abeera nga Amakanda yagakuba Nkumba. Lubaale ono Nagadya ekyamujja Ssese yali azze kulaba omwana wa mwannyina ayitibwa Kyobe ky'omubaazi oba Kibuuka Omumbaale, kinajjukirwa Kibuuka Omumbaale, naye okujja okulwana entalo z'e Buganda mwana wattu yafubutuka Ssese eyo, era n'ajja n'alwanira Obuganda entalo ku mulembe gwa Ssekabaka Nakibinge, Abanyoro bwe baali basazeeko Buganda ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Bassebo ne bannyabo Lubaale Mukasa yava Ssese, era munnange Lubaale Mukasa bw'ati yava Bubembe eyo Ssese, nawankubadde n'okujja Bubembe Lubaale Mukasa bw'ati yafubutuka ku kizinga Bukasa ate eky'e Ssese. Lubaale Wannema kabaka w'e Ssese munnange ate naye munnange asangibwa Ssese, era munnange Kabaka Nakibinge bwe yali akima ate Kibuuka Kyobe ky'omubaazi okujja okumulwalira entalo yamala kumusaba kitaawe Wannema e Ssese. Bassebo ne bannyabo Lubaale Musisi omutenza ggulu naye munnange ava eyo Ssese, era asibuka ku kizinga ekiyitibwa Funvu oba ekiyitibwa Funve eyo Ssese. Bassebo ne bannyabo ab'olugava abamalanga nabo basibuka Ssese abalwanyi, gambanga Mukiibi Ssebukko naye yali musajja mu Ssese, era eyava e Ssese n'ajja n'alwanirako Kabaka Kintu okutwalaganya Bemba Musota. Ebika ebisinga biina obutaka e Ssese, kakati ekika ky'enkima munnange kye kinnyini kizinga ekyo ekiyitibwa Buggala, era omutaka waakyo ye Ssemugala e Ssese, era munnange essiga ddamba essiga lya Ssemugala e Ssese. Waliwo ekizinga kye bayita Mawaala, kino kizinga ky'abakojjanga aba Ssese, era ekizinga kino ky'abakojjanga abamalanga ab'e Ssese, ekizinga kino ekiyitibwa Mawaala.
bannange Ssese eno yewatema omuggo ogukwasibwa Katikkiro ogumanyiddwa nga Ddamulo oba Mbagambira. Kabaka gwakwasa Katikkiro ku wankaaki w'olubiri Emmengo, era ng'ekibira kino kikuumwa Banfuma era nga kikuumwa munnange Mondo ne Ggugu, batabani ba Ssebandidde abeddira Envuma, be bakuuma ekibira kino ekiyitibwa Luggo mwe batema Ddamula ekisangibwa eyo e Buswa munnange e Ssese. Bassebo ne bannyabo wenkulojjera eby'Essese tebiggwa malojja, naye ebizinga bino eby'Essese birina emizizo egitayogerekeka. Ebizinga bino eby'Essese tekutonnyako musaayi gwonna, n'olw'ensonga eyo senga munnanga omusaayi gutonnya ku bizinga by'Essese kubeera kuzza bigenda omusajja Mawuba bye yazza e Busunju. Baganda bange njagala okutegeeza nti ebizinga eby'Essese kati bino biwambaatirwa disitulikiti emanyiddwa nga Kalangala disitulikiti, era nga mune disitulikiti eno yetwala ebizinga by'Essese. Naye nga munnange njagala okutegeeza Kabaka bw'aba agenda Essese munnange tayitibwa Kabaka, era Kabaka w'abeera mu bizinga by'Essese ayitibwa Mulangira, olw'ensonga nti Essese waliyo Kabaka waayo ayitibwa Wannema, era munnange yafuga ebizinga by'Essese. Njagala okukakasa Kabaka bw'atuuka mu bizinga by'Essese ne waaba munnange atuuseeyo munnange bamuttira envubu, era envubu eyo bagijjamu olulimi. Kabaka n'alya olulimi lw'envubu nga we bamugamba ebigambo bino ebigamba nti ayogere nti mutaka talya mutaka munne, munnange ate ettaka terirya lujjo. Kale amakulu mu kyo nti Kabaka bw'atuuka okuddayo ayite bulungi nnyo ku mazzi, kuba batugamba nti empewo zonna mwana wattu ezifuga ennyanja zitambulira nnyo mu nvubu. Kale n'olw'ensonga eyo alemwe kugwa mu nnyanja, y'ensonga lwaki Kabaka amangu ddala ng'atuuse mu bizinga by'Essese bamuliisa olulimi lw'envubu.